Abayinga Maama Fiina akwira abasaba b'ekinnansi mu Uganda. Tuli ku mazaalibwa ga mutabani waffe omukulu, mutabani wa Pulezidenti Museveni. Batuyise tulye tunywe okumujaguzaako emyaka gye 48 egy'obuto. Yes. Olwaleero ndowooza okwawukanako mu mbeera nze kye nandiise ensi ebadde mu ntalo za COVID, ebadde abantu bangi bayise mu bulwadde, abantu bangi nnyo bafudde. Kwegamba Uganda yafuna okusomoozebwa ennyo mu biseera bino emyaka ebiri egiyise. Ndowooza kye kirowoozo kye yafuniragaka anjaguze wamu n'abantu baffe Katonda bakumye nga bakyali balamu. Basobola kiyita bwe batyo naye nze omanyi nkuuma nnyo ekiva mu kamwa ka mukama wange. Mukama wange nze kasaasalawo nti nesobola gamba nti essaawa zo tukyalina omuzannyi ali omu ye Kaguta Museveni. So watugambira ffe tuli ngambwa, watugambira nti wano wetugenda naye aba muzannyi mulungi kuba alabika nti muzannyi mulungi. Nze kyensinga okumwagalako omwami oyo nti musajja mukkakkamu. Kyewuunyisa olwaleero omuntu ayinza okuba n'ekitaawe nga yakwira akatale k'owino naye ng'atambula akubaaba. Naye okubanga kitaawo ye Pulezidenti Museveni, ng'oli musajja mukkakkamu nga buli muntu omutwala mu mbeera ze, Maama Fiina batwala ng'abantu. Ekyo nkimwegomberako nnyo nti Uganda senga tuba n'abaana b'abakungu nga bonna beeyisanga ono kyandibadde kirungi nnyo. Ebiseera ebisinga social media ekunyigiriza nnyo n'ekuleetebwa ku mutima. Social media ekunyigiriza n'oba tolina kyovaamu n'okivaamu. Abantu bwandaba naawe antunuulidde essaawa zino naawe eriyo omuntu akunyigiza n'oga naye mutufu nandiyogeddeko. Olaba ggwe ddala mutufu neebawo n'omusanga akuvuma oba n'ola ku social media akantu nga bakuvumye olaba ggwe osirika n'ova no kati kanwane ne Maama Fiina. What about ono? Yeri ani atavaayo kuga naye muntu alina omusaayi, alina ebirowoozo. Social media zituvuma nnyo ne zituweebuula. Naye bw'aba avuddeyo n'abataagulamuko si kibi. Nze kye nnina omugamba nti yeeyise nga kitaawe adde mu bantu ba wansi. Pulezidenti Museveni mumanyiko ekintu kimu, osanga senga yavaako dda naye amanyi omuntu owa wansi n'owaggulu asembayo. Ye bw'ajjanga wano ffenna atutwalanga ffe ffenna abafaanagana yamanya bw'asoosolamu eri. So noono kye musaba atuyise bulungi, atukwate bulungi, tulina ekyejo ng'abaana ba Museveni tulina My name is Salim Sado Uhuru. I'm the Mayor Kampala Central Division. At the same time, I'm the District Chairperson NRM Kampala Central Division. What's important about today? Well, we're all excited. We've been invited, and as the Mayor Kampala Central, it's my duty to mobilize. She wants to move closer to me. I don't mind, you can move closer. So it is my duty to be part of these celebrations, and we are happy to be here. All I can say is happy birthday to you, and we hope you live longer. Why should Ugandans find this why should Ugandans actually celebrate and join in? We're not celebrating only General as General. Everyone is supposed to celebrate his or her birthday. So that is the purpose. Well, at the moment, you have seen the COVID period, how many people have died. So being alive, if God can give you another chance in life, always appreciate and celebrate. You're most welcome. Michael Nwajira Toyota, the organizing chairman. Why did you decide to organize for To organize, is it a crime to organize someone's party? No, actually, it's a group's effort. There is a group that calls themselves team chairman that decided to
to organize this party. Yeah. And why should Ugandans join in to celebrate Tetu's birthday? First of all, a general, to join a general, it's something that everybody would wish. And it's basically in people's willing, and they have decided to join. But anyway, we have invited them, but we think it's important to share with people, to enjoy with the rest of Ugandans, celebrate his 48th birthday. Who are some of the international guest dignitaries we have here today? I don't have the list, but we invited many, mostly ambassadors and other friends from East Africa. There are many. No, that one is not me, but I'm talking about today's preparations. Yes. But we have international singers, some friends from Rwanda, they are going to perform tonight. Masamba Intore, and another group of Rwandese ladies, you will see them. Yes. Hope you will be still around. Yes. Why I asked why you decided to celebrate this time around is because he's turning 48. He's turning 48, and actually there is a reason to celebrate. You know, we've been having COVID for the last 2 years, and we see that now there is at least people have survived, so it's also a reason to celebrate. It happens that when we are thinking to celebrate, and then the general turns 48 as well. So we are celebrating for surviving COVID and for the general turning 48. Yeah, I'm related to him. He's my nephew. What do you think stands out about your nephew? Yes? No, general, basically now the youth likes him so much. That one, I don't have an answer why they like him. I don't know whether the looks, yeah? I don't know, but the youth likes him so much. What do you think is so inspiring about him? For you as an uncle, Yes. and someone who has seen him grow up, what do you think is an outstanding trait or quality that he has? His way of doing work also is one can inspire someone. He's the most disciplined soldier I know. Since he joined, I've never had anything bad against him. Some people might disagree, the ones who are on Twitter. Some people on Twitter might disagree. I don't know, they tell me what they disagree with. You are welcome. What's your name? Chomjisha Sharon. Kitegeeza nti General Muhoozi asobola okuwulira amaloboozi g'aba ghetto youth kuba nze ndi presentinga ghetto president, so bw'aba asobola okuyita ghetto president aba recognizinga n'omuntu wa wansi, y'ensonga lwaki ndi wano. Olwo abantu abawuliddwa abagamba nti enguudo okugalwawo n'okubeera nti abantu bonna tebakkirizibwa kuyita mu kitundu kino lwa birthday eno, nti si kintu kya bwenkanya. Olina kwogera ki ku ekyo? No, anti ebintu bya security nabyo ebyo singa banaleka obulesemoka ne ziba nga ziyitawo zijja tomera abantu, kuba lugogo naawe omulaba emiryango gy'elugogo gitunuddemu wakati mu luguudo, kati banaddira luno oluguudo olugenda ejjinja ne baba nga balugudde esayidi zombi emoka ziba zidduka nnyo, yensonga lwaki nti General Muhoozi amanyi security. Okutaka okuyita ku mukolo nga guno, ki Muhoozi kyakoledde abavubuka eyo ky'omanyiko babyasobola okwogerako? Ya projects gye ziri mu ghetto eza Muhoozi ng'eza skilling abaana kati ngaffe aba ghetto eza Muhoozi, mulimu eza Muhoozi. Skilling si ya NRM yokka, buli muntu atera okutandikawo skillings ng'okulunda ebyennyanja gyebiri tuli mu kukola. Abalimu obutika bakola candles ku ground n'abatunga ebyalaani nga projects za General Muhoozi bw'otuuka naddala Katweri Panda gye bali. Kikyomwegombako y'engomba? Sijja kugamba kwegomba kuba seegomba, naye inspiration, engeri gyampa inspiration, ampa inspiration kyokubanga General mulamba naye ng'ali down to earth, nga n'omuntu yenna asobola omuddamu, n'omuntu yenna asobola okwogera naye, kye kimu njagazaako. Yes, I've ever met him.
I'm a general too. Yeah, man. Anything? Any last remarks for him or the country? Happy birthday. Blessed Rastafari bless you. Jah guide over you. You don't know. Haile Selassie I love you. This is the ghetto president Buchaman. Chakabinyo okubanga otuse ku myaka gyo ijana mu 8 era tukwagaliza byakabi byokka. Baba ba. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti ndi ku mazaalibwa go General Muhoozi dangerous substitute nti kino si kwagala kwaffe ntegeka za Katonda nze kasookedde mbaawo sirabangako birthday ng'eno naye era omukulu asigala mukulu kubanga yasoose era yakiggadde era nga bw'omanyi nti ow'omukisa ne bazaala baba ba mukisa so nga president waffe bwali nga bwali ow'omukisa omwana alina okuba wa mukisa so twebaza President Museveni okutuzaalira omwana omulungi omukulembeze boda z'e Rwanda zaali ziganye naye twala nti bwe yagenda buli kimu kyasumuluka okwo kuba kwagala kwa Katonda so ffe tuli basanyufu okubeera ku birthday bannange ekiri wano ze sikirabangako kino kinsusseeko ab'obutale ffenna tuweddeyo ffenna tuli wano so munange kati of course dangerous omupiira oli ogulabye bwe basubstituting omuntu abeera dangerous so bw'abanga ye substitute Katonda yamanyi akikole nga bw'ayagala bw'abanga y'oyo kubanga bwona obukulembeze buva eri Katonda akikole ate bwakkiriza tewali agaana Katonda yakikoze lwaki endala tezibanga zino kitegeeza waliwo ensonga Katonda yagirimu Katonda yalimu eyo ensonga kino kyekiseera eggwanga limanye biki byakoze ne Muhoozi yaani kubanga buli beera eyo ali mu magye ali eyo alwana atereeza eggwanga kati ekiseera abantu bamanye nze njagala nnyo okulaba nti omuntu bakusiima ng'oli mulamu byonna bye byayogerwa ku mwami Olanya singa yali ali mulamu kyandibadde massive so kino katukimukolere tujaguze naye nga mulamu Muhoozi kisooka yaddala ayagala nnyo abaana abavubuka ab'empowerinze mulabye mu mizannyo nga wagira abaana b'emizannyo era nakaffe tumwesunga olaba nyambadde Sevo Cup yesoose mu Uganda okuteekawo ekikopo ekiri okwebaza President Museveni era gwe tusuubira yagenda okuggulawo era yatukakasiza nti nja kubeera nammwe so tumulabye ng'ali yagenda e Sudan olutalo lw'e Sudan lwali luganye naye bwe yayingira Sudan lwatereera so omulaba nti is a dangerous substitute so ate ekisingidde ddala byonna ensalo y'e Rwanda mwana yali eganye naye bwe yayingira byonna byakola ki byonna byatereera bingi byakoze bwe ngenda okubimenya wano nja kusula wano naye ekikulu kya byonna ayagaliza ate omuntu ayagaliza abeera mulungi so omuntu ayagaliza teweetaaga kumuvaako kitegeeza nti eggwanga ayagala likulaakulane naye singa babadde bazigadde ku lwa muntu afudde tebandinyiize naye olw'okuba nti bazigadde ku lw'omuntu agenda okucelebratinga olunaku lw'amazaalibwa ge banyiiga kitegeeza ki tima munda sanyukira ku munno naawe Katonda akuwa ekirungi lwaki onyiiga abamu mbalaba nga bagenda ku birthday bagenda zi Dubai naye yasazeewo agikolere mu Uganda lwaki onyiiga sanyuka naawe okulaba bano abantu bonna abavudde buli wamu e Uganda okujja okukuŋŋaana wano kikwenga omu kwabo abantu kikugamba kikulaga nti olina okubeera mwewombeefu
n'oba omuntu w'abantu. Bw'obeera omuntu w'abantu obeera n'abantu. Naye abantu abasinga baagala nnyo ebintu okusinga abantu. Kyova olaba that is where they go wrong. Naye buli lw'oyagala abantu Mukama akuwa ebintu. Kino kitegeeza ndaba abasajja abakulu ab'ebitiibwa abandi badde bali ku mirimu gyabwe naye bali wano lwakwagala President Museveni. Singa taata we yali mubi n'omwana yandibadde mubi, naye Mukama Katonda bw'akuwa omukisa n'ebibala byo abiwaaki abiwa omukisa. Twebaza Katonda olw'obulamu bwa President Museveni. Ffe ng'ab'obutale tuli basanyufu. Ffe baani Muhoozi bajjukidde n'awa kaadi. Ekyo kikulaga nti n'owansi omuntu amwagala amumanyi. So ffe tuli basanyufu. Kale ba. It is, I would really say so. First and foremost, General Muhoozi is a friend. And the fact that he's making a milestone at the age of 48, as a personal note, I felt that I have to be part of this, to celebrate a birthday. Secondly, he has played a crucial role in our country, especially in as far as stability is concerned. And when you talk about stability, you're talking about security. He's been on the high hierarchy of the UPDF, and he's done a lot. He's been on tour of duty in Somalia, in South Sudan, and so forth. So we are also celebrating bravery. So this event is a social event. First and foremost, a social event. Friends have come all over the country, not just Kampala. And also, we have friends from abroad, Kenya, Kigali, Rwanda, of course, Rwanda. So it's, you can see the atmosphere, it's fantastic. There's a mixture of people from all tribes, all ages, I mean, it's a fantastic event, and I really feel extremely good to be part of it. This is one of the key people in this country. He's a general, for God's sake. Secondly, we have foreign dignitaries who are around. We expect the President of Kenya, Kenyatta. We expect Kagame. So there are foreign dignitaries that meet us here, and therefore, number one, their security has to be assured. Number two, the traffic flow has to be extremely good so that the visitors come here without much encumbrance. So, I mean, closure of roads is and Uganda are celebrating anyway. Why not? Yeah. General, happy birthday. And we're here with you. We are here for you. We are going to ensure that, number one, the day goes extremely well. And we're also extremely excited that this event has drawn a lot of youth. So, General, you have to be a patron of the youth in this country. Congratulations once again. Aaron Ndobe from Chankwanzi. I am just wishing to, first of all, thank the Honorable and the Commander-in-Chief, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, the happiest birthday today. Yes, please. First of all individuals are born. Celebrating birthday is a reflection that you see we have come from this far and we are here and we have a lot of things to achieve in the midst of us. But specifically for this birthday, it is an indication that this is someone that as youth we are looking at. And him celebrating this was an indication and calling us, who are all seated and doing other things, tell us, look, you have 44 years, you have 23 years, you have a lot to achieve. So being here is really a pleasure.